kabadde akalowoozo kange. Video etandise. Buno bakanjala mbonsaliremu obumpeere leader of opposition okulijjo Ssenyonyi olukiiko olufuzi olwa National Platform bamemba parliament bonna aba National Platform. Olunaku lwajjo Butyo kooti yakawangamudde. Video etandise. Kooti yakawangamudde n'egamba nti ebbaluwa eyatwaliddwa na Mutaayika okusaba okuleeta Honorable Muwanga Kivumbi nga mulamu basi mulamu, kooti yagambye nti tebamanyi Muwanga Kivumbi gyali, era ne kuwa polisi yabaddewo nga kiikidde polisi yagambye nti bo tebalina Honorable Muwanga Kivumbi mu kastode yaabwe. N'olwali tubadde tulinda ekiva mu kooti, ne kooti erabika tewadde ensala yaayo ku kubulawo kwa Honorable Muwanga Kivumbi. Bino bigambo ebyayogeddwa ekibiina kya National Platform. We have been to the High Court this morning regarding the habeas corpus application for Honorable Muwanga Kivumbi. The police filed the response in which they admit that they stopped his vehicle at the police checkup in Impigi, but they are not the one who abducted him. They also indicate that he is not in police custody after 11 days. We, the judge, promised to deliver the habeas corpus ruling by tomorrow, rejecting their request for further adjournment. Crazy time. Kati police egamba nti yo peyina Honorable Muwanga Kivumbi, naye yegamba yeetaba mu kumuyimiriza bwe yateekawo checkpoint mu bitundu by'Empigi, naye teyeetaba mu kumukwata. Kati ennaku ziweze 11 nga Honorable Muwanga Kivumbi talabikako. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Nyongera bagamba nti Honorable Muwanga Kivumbi ali Kasenyi mu SFC Military Barracks gyali. Era nyongera bategeeza nti olunaku lwe baamuwamba baamukubawo ennyo mu drone eyo baamuwamba naye nga ali Kasenyi mu SFC Military Barracks. Video ginasembye okola bagambye nti bagezaako nnyo munyigiriza asobole okuba nti asinkana Museveni era akkirize ebibuuzibuuzo bya Museveni byakyagaanye. Yesobola kyakyamuyina. Ne mu mateeka tateekeddwa kubeera mu mpuku za muhoozi olw'ensonga kimenya mateeka. Naye ekyewuunyisa, kooti weegamba nti terina muntu oyo, poliisi n'egamba temulina. Kyokka nga jjo ly'abalamu wano, wano Honorable Muwanga Kivumbi ng'akwatibwa. Eyo police. Esi police. Eyo police. Ne bajja ne bayambibwa n'abasajja ne bajja bayingira ne batwala Honorable Muwanga Kivumbi bamuteeka mu drone. Bamuteeka mu drone ne bakola ki? Ne yamutwala. Kati bamala omutwala. Poliisi ekugamba talina Honorable Muwanga Kivumbi, naye ono yakulira Uganda Communications Commission n'agamba bw'ati. Muwanga Kivumbi was not abducted. He was arrested. Ku road block nga police eri wali. Muwanga Kivumbi bamu abducted. He was arrested. He was arrested. Olo lusinde kwa gati. Muze kino setaga. Probability of
90%. Kino kiri digitally enhanced. Don't waste even your time. But you can analyze it even further. Nebula muntu already amaze okukola comments empitirivu bikibi wakitunudeko maybe. Ulira. Muwangi Kivumbi was not abducted. He was arrested. Ku road block nga police eri wali nti bamu abducted. He was arrested. He was arrested. Olo lushinde kwa gati muze kino setaga probability of 90%. Kino kiri digitally enhanced. Don't waste even your time. But you can analyze it even further. Nebula muntu already amaze okukola comments empitirivu bikibi wakitunudeko maybe. All right. Omwami oyo ye akulira ebyempuliziganya mu ggwanga bamuyita Nyombi Thembo ng'agamba nti Honorable Mwanga Kivumbi poliisi yamukwata so abeeyongera nti bayawambibwa si bituufu. Mukulu Nyombi Thembo simanyi ani asirwazaani kummwe ne poliisi bwe babanga batadde ekiwandiiko bakuntumye habeas corpus bamuleete bamulamu bamufu kooti owa poliisi n'agitegeeza nti tebalina Honorable Mwanga Kivumbi ng'ategewaga nti poliisi yamukwata ka poliisi bwe yamukwata yamuwa baani be yamuwa bannamateeka oba si bannamateeka kubanga poliisi mateeka ga Uganda yeyina okukwata omuntu ne mu presentinga mu kooti kati bwabanga Mwanga Kivumbi poliisi gy'ogamba nti yamukwata poliisi egambe temulina ani amulina kati ekizibu kye mulina mu basajja mmwe mukolera rigimu gye mutamanyi nga mukola bukozi bino byonna mwogera mu kamera bigenda babuuzibwa muntu sekinoomu biddemu okimanyi bulungi nnyo nti mulina unconstitutional forces eziri mu cooperatinga mu kutta n'okuwa Uganda omuli Semwai omuli Iso omuli Jati n'ebitongole biramu ne SFC nga tebiri mateeka wabula nga biwamba ne bitulugunya abantu bwabanga kooti egambye omuntu temanyi gyali ne poliisi negye omuntu temanyi gyali gwe n'ogamba nti poliisi yamukwata kitegeeza muyina ekizibu ku bwongo kati wano wali okomeko Sowane Leader of Opposition mukulu Jawle Ssenyonyi nkulamusizza akanso nti oli bulungi buno kwe kusaba kwange mukama wange ngenda kusaba n'obuwombeefu mwamala okulayira bye mukozeko mbikoze gino emyezi egisoose tulina abantu bangi nnyo abatajjangako mu kooti nga baawambibwa okuli ne muganda ffe King Zali n'abala kati kuliko ne Vice President of Mwanga Kivumbi mukulu Jawle Ssenyonyi ngenda kusaba n'abantu b'okulembera mu Parliament ensonga mbadde muzoogeddeko naye okwogera mu Parliament mbanga bakunamira muzibe ne munabyogera tebajja bitegeera wabula okujjawo nga mutadde kye tuyita demonstration muteekeo kye bayita demand demonstration eriwa demand demonstration mu presentinga issue yammwe kuba sijja basomesa bino ebintu bimanyi era mwali mbikozeeko mu presentinga issue yammwe ne mugamba nti okusinziira bigenda maaso mu ggwanga bimenya amateeka nga n'omuntu omulamba amyuka okuleera ekibiina ky'ebyobufuzi ewambibwa nga kooti emutadde nga katamanyiyo gyali atamanyikiddwako gyali ne muganda waffe King Zali n'abala bangi nnyo abatali abokka abawambiddwa mugambe speaker oba deputy speaker n'abamu ne Parliament tetugenda kuddamu kutuula mu Parliament muno singa abantu bante baleetibwa mu kooti oba tebateebwa bonnambiro mutuyambe muveeko mu kiyumba ekyo kulwaba comrade abo ne Honorable Mwanga Kivumbi ajja kumanya nti bamulwaniridde n'abaana bagenda kumanya nti balwaniridde eri abaana batakyajja mu kooti muganda waffe Machete bakyamuleeta mu kooti muganda waffe Bobby tebakyamuleeta mu kooti n'abala abaana abo tebakyajja mu kooti such issues kubanga tewali kye mugenda ku debatinga kipima kye mugenda teekawo kipya no kati tulina kusooka kwagala kumanya baganda waffe bali luddawa kuba tebalina misango bayite Minister Justice anyonyere lwaki emisango egivunaanibwa comrade Makomera emisango tegitandika nga gavumenti erina bujulizi ate terina bujulizi
Honorable Senyo ngenda kusamugane mutekeko demand demonstration nti twetaaga government ngetulaze muwanga kivumbi wali muganda fe Kingizali n'abaana bataleetwa mukomera bataleetwa mu kooti nabo baleetebwe mu kooti bawuzisibwe government bayiterera bujulizi babate temulina kyemukola mu parliament tera kyemugenda kukolamu nze maze ebbanga sira bobiyanga mu kooti maze ebbanga sira machete mu kooti n'abala tebakyajja mu kooti kiki abalamuzi baafa kiki muwanga kivumbi kooti n'emuta omusajja najja n'akwata omusajja n'amuwamba polisi negatema enjaali era nga nze nkyali mu parliament enkya bagenda kukwata gwe Honorable Joel Senyo enkya bagenda kukwata Honorable Nambeshe bagenda kukwata Namboze enkya bagenda kukwata omulala mwenna bagenda pakwata singa bana bakola enkola yemu eri muwanga kivumbi mugenda kuvaayo mutya manye byange byogera kate ng'omusiza agule siyane kati kamba weko sample eno video mwagimanyako mpanvu mukko omusango gwa gundi omusango gwa Besigye ne Lukwago uliriza bulungi nnyo nebifunga sinagizanye nabagamba dda nti abantu bonna abakolako ne Museveni ne mutatuukiriza ndagaano yagenda basiba era nalwo ne bagamba nti PPF yonna yandiggwera mu kkomera nakibagamba PPF yonna yandiggwera mu kkomera nzijukira nti abaaliko wano mujjukira nga mbagamba ekigambo ekyo nga kooti tennatuula mu musango gwa Lukwago nabagamba dda nti PPF yonna egenda kuggwera mu kkomera kano mukawulire Salam Musumba subsequently requested for a meeting with AW in Brussels, Belgium, where she invited many other people to attend, including the accused, Elias Lukwago, Honorable Semujunganda, Lubega Mukaku, and Charles Romshana. In the discussions at this meeting, AW accepted to join the plot to overturn the government and agreed to be their security. The discussions at this meeting were recorded by AW, and the recording shall be relied upon at the trial. That upon building sufficient trust in AW, Salam Musumba requested JW to introduce AW to KB. This was done, and the two, AW and JW, had an online discussion with KB about the grand plot to overturn the government of Uganda by force of arms. This culminated into the first physical meeting between KB, that is Kizza Besigye, and AW on the 29th of October 2023 at Geneva, Switzerland. That the first physical meeting was held in Geneva, Switzerland on the 29th of October 2023 and was attended by AW, KB, Frank Chihere, Atkunda, and JW. At this meeting, the group discussed the plots to overturn the government of Uganda by force of arms. KB requested for military assistance from AW to destabilize Uganda. KB also requested AW to train some of his allies in covert intelligence and paramilitary tactics, which request AW accepted. KB further requested for counterfeit Ugandan shillings with intention to seep into the economy of Uganda through his collaborators, who he stated to be officials in Bank of Uganda, as a means of raising finance for KB's objectives and also destabilize the economy. In the same meeting, KB, JW, and Trump requested for racine poison, to poison targeted government officials. But further in the same meeting, KB provided AW with a list of government security installations and military facilities like the 2nd Division, Makenke Barracks, Bugembe Barracks, Bihango Military School, Kachoma Mountain Brigade, Kabarole, Gaddafi Military Barracks in Jinja, Magamaga Military Barracks in Mayuge District, Marine Division Lozera, Air Force Academy Nakasongola, Engineering College Lugazi Senior Staff College, Chimaka, Singo, Kaributa Training School, Utoroko Military Intelligence and Security School in Nakasongola District, Machinde Military Barracks, Police School Webaje, and Oliver Tambo, Kweweta, among others, as targets for attacks. That after agreeing to conduct a training in Kisumu, Kenya, Frank Chiherere,
at Kunda traveled to Uganda with Kebbi to organize their intended group of people for training. The proceedings of the above meeting were recorded using a covert camera by AW, and the same will be relied upon during the trial. That KW and AW created a strong communication, that is, or relationship through social media, including WhatsApp. Kebbi provided AW with his Swiss contact line number, that is +4177 8138990, through which he frequently communicated with AW on mobile line number +19 5439404141 WhatsApp. During the period from their first meeting on 29th October 2023 up to 16th of November 2024, KB and AW had numerous conversations and exchanged numerous social media. Obudde tulina butono ku ekyo naye bino ebigambo njala byogera nga nfundikira ensonga eyo. Mukulu Joel Ssenyonyi ne bambe ba Parliament ba National Platform kuno kwe kusaba kwange ngenda basaba mufulume Parliament eyo basobole okuleeta abantu bonna abatamanyikiddwako mayitire. Bwe batabaleeta kino nkibasuubiza no mukiraba namwe bagenda bakwata bagenda bateeka mu nkola yemu. Ne musobole kigema singa muteekawo demonstration demand za mu Parliament nti muvudde mu Parliament olw'abantu abawambibwa mu ggwanga. Kino kiba kikola ng'ejjinja limu nga ligenda kuba ebinyonyi bisatu namwe mba mwetangira. Bwe mugaana okwetangira okusinziira ku information gyenna gyenzizembawa wallahi namwe bagenda bakwata bagenda bassa mu process yemu. Lwaki? Ku Bannayuganda obukadde 49 n'emitwalo egigwamu abantu bategedde information yange ku ground era etambula. Kyobula nti ekosa nnyo system ya Museveni. Bino oyo omukyala byasoma omulamuzi byasomera Besigye okwago byonna. Ye case file lupulika gye bali bagenda okusoma president nga twakava mu kulonda nga tetunagenda namuku nga twakava mu kulonda nga bagala kozesa ba foreign agent ba Museveni abaskatalinze wawudova wena bagambye nti bagala nateeka sente ku account ya president bateke sente ku buli kimu kyonna then befuule nti bakolaga ne president the same file gye bali bagala okusimba ku president nenzijja nenjikuba nenjisula wansi. Kitegeeza nti ne Besigye singa alina tiimu bwetyo yali esobola okubatolinga ekintu kino eky'obufere kye batadde ku Besigye ne bakikuba ne kisaanawo. Kati nze gwe mulimu gwange abasinga obungi gwe mutamanyi nti nze ndi mugema ngema before nga bitebinatuuka. Singa ne Besigye yalina abantu abalisobola okudiffusinga information gye bamutaddeko essaawa zino kyandiba tekiriiwo. Museveni afubye nnyo okuteeka president ku misango egy'ekikula kino. President agyewaze abaana mukoze information mufulumiza information ne mulabisa buli muntu yenna yensonga lwaki bakyalemedde okukola ki okwata president. Kati njala bagamba mukulu Joel Ssenyonyi ekiri atabaala kikiri n'asigadde ewaka. Bwe mugaana okuteekayo dimandi zammwe nti muwanga Kivumi n'abalala bawambe batamanyiko mayitire baleetebwe mu kkooti bawoze bagenda bakola ekintu kyekimu. Nze nganze sigenda kugamba nti firigundire sigenda postinga no. Eddagala mulirina we mulimu mukyasobola otambula. Gavumenti ya Museveni kati naye ekifere yakuteekako kibuli. Bwobanga kkooti egambye nti yasize ekiwandiiko n'egamba tebamanyi gyali ne polisi n'egamba temanyi, kitegeeza waliwo akakondi k'abantu gokka kalina amaanyi n'okusinga amateeka ke kakwata abantu nammwe kabanoonya. Bwe mutakola kino mu maaso g'emmeeza y'amateeka okuteekawo demonstration nammwe babakwata temujjanga tugamba. Kino kiyamba mmwe tekiyamba nze, nkiddamu kiyamba mmwe tekiyamba nze. Kubanga mmanyi eriyo bakandidate b'okukwatibwa very soon abali mu National Platform, bakandidate b'okukwatibwa n'abayinza okuttibwa. Temulina kye mugenda kukyusa mu Parliament. Nkiddamu
mukuru Joe stimu yache mugenda kukyusa mu parliament ne mutekawo demonstration demand tetudda mu parliament nga muwanga kivumbi kingizali ba machete ba Bobby Yanga bale tudda makoti then namwe mba mwetangidde ngo obudde bukyali bo mutakikola namwe muli ba candidate b'empo embeera yebu mwina time oyimirize ekintu kino ng'obudde bukyali akatambi kano bali kasalayo naku z'omwezi 22 mwezi gwa 7 2026 kumwe abali ebweru abalina mandate eteekawo demand bwe mulemwa ekiri ku kingizali ekiri ku muwanga kiwumbe nekikutuukako sigenda kukola post wadde okukola video luganda kwatufoligunde no mubadde ne chance ekiteeka mbuwandiike ne mu mateeka ne mu demandinga ekintu kikiveewo bwe mba temusobodde kikola ne kapasite yammwe munansonyiwa sirikola MP gundi sirikola gundi no mukirina mu ngalo mwetemache mutegeeza nga abakulembeze banno bona ba MP tebali mu parliament okumala omwezi nga bataddewo demand mwenche kitegeeza temanche kitegeeza ndi muwanga kivumbi tuwa nti okutuuka ku manda batalabiseko tutudda mu parliament muwanga kivumbi jali namwe muli ba candidate mugende sawa yonna ne mwali badde mu kirwanyisa nga maze okulabisa gavumenti kubanga waliwo kati waliwo ebibinja ebisinga gavumenti amaanyi ebisinga ne poliisi amaanyi ekyo njagadde kuyita obuyitizi mukitegeere era ekyo nakyo nkivuddeko bajja kabasale mujja kafuna nenga buli omu bwogamba nti ebyogera ba bloga tetubiwulira tetubyagala of course oluwa ddembe naye ojja kiwulira nga bloga yalina okuyamba okutaasa okiwulidde ekintu ekyo awo tovuddewo bwe tumala okuvaawo tugenze ku nsonga endala ebigambo bingi ebiri mu kuyitingana ku social media ku mainstream media mu nkuubo nti ffe abali ku mitimbagano tukuba eggwanga oddisula wansi economically politically his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ayonoonya eggwanga biki twogera obbagamba ye tukikola gwe kiruma obutwa bwa rayisi omugwago situgusuka 12 n'emmotoka gyesulamu kyabwerere gwesulamu akambaya nogera ne weetuga tewali buzibu lwaki tukikola nyongera okujjukiza nti Museveni byakola nga bono na government ya Amin ne Yobote ffe tunakola kuwadde ne doza 10% tukyali mu 5% we tunatukira mu 10 mujja kuba muvuddeko mwakola etteeka lya sovereignty protection of the sovereignty bill nga mugamba ensi Uganda eri independent economically socially politically kati bwe tuba tuli Bulaaya nga twogera ensonga ezikwatagana ku ggwanga ne mugamba nti zirina effect gye zikola ku economy n'ebyobufuzi bya Uganda kati independence gye mwafuna mu sovereignty bill bayambira luddawa kyekibuuzo kyange 1 population gye mwina y'abantu obukadda nammwe temusobola genda kula amazike gammwe population gye mulina temusobola kwesulira mu hoteli zammwe temusobola kwerambulira ebibira byammwe n'ebintu bye mwinemu ibyo temusobola byerambulira anti mulina independent temusobola kwerambulira amazike gammwe ne mwerambulira ebintu bye mufuna foreign exchange ye bannange kambuuze nga omuntu atannamanya Uganda bwetambulire nga ate nze ensingo gimanya ye Nyande wabayogera agamba nti bwe yali walwanyisa Museveni yamulwanyisa ali luddawa yamulwanyisa ali Tanzania nga family eri Sweden sigo kiri nti yamala emyaka emeka yamala emyaka 10 myaka 10 yali akola ki kyekutukola olwale Museveni executive kya yakola mbaga nti seroka amayute babaka watakulibye nga awuluma
abaganda tugasero kama yote bakwata kulirenga awo makati Museveni amanyi omugaso gwaffe ate amanyi lwaki president asirise president muviri yako gambiti nze wano jendi ndi mukwata ku buli pesa leetagisa okukwatibwa akataaga bagambe agenda kudda by all means president waddira nange wengalabye mugenda kunninda nzija ekyo nkibaga president waddira nange wengalabye muninde nyiga kujja ekyo mukimanye president wagenti sawe najja kuddanga amaze okunyiga amapesa kali mukimanye nange wengalabye nja kuddirako ekyo kyo mukimanye nga mukitegedde bulungi nnyo awo tetugenda kulwawo kati ebigambo bingi mu byogedde ngezezzaako bannyonnyola mutegeere era mujja tegeera mpola tugenda kulwana nammwe ne wano wali okulya n'okukombesa wano wenjagala okubabuuliza wano kati buli omu famire yali afiiriddwako ofiira omuntu wona akuluma naye nga bw'akuluma ogenda kunenya Katonda lwaki Katonda yanvuddemu n'atwala omuntu wange ekituufu Katonda bw'abasazeewo okutwala omuntu oyo era bagenda muwonya obulumi bw'ayita mu nsi muno neggwanga Uganda okugjako gavumenti embi Katonda aba bajjako buki bulumi ne bannayuganda kirabika obulumi mumanyidde naye ate obulumi obujja tuuka obbateeka mu ntaana nga temunnatuuka kufa lwaki njogera ebigambo ebyo mbyogera lwa nsonga zino wammanga eggwanga Uganda wosanganga omukulembeze wosanga eyafutubbala ku bukulembeze si bonna Uganda wosanganga minister ali mu ministry gyalimu ebintu bya ministry gyalimu bw'obakuŋŋanya obuyigirize bwe tebusobola kumukkiriza kubeera mu ofiisi eyo mu Uganda wokka wosanga nga gavumenti yeewola ensimbi ne zitakola kye zirina kukola mu Uganda wokka wosanga ng'omubbi alina rights nnyingi nnyo okusinga gwe yabbye mu Uganda mwosanga ng'omulamuzi yeekobana n'ababbi ate okuzza emisango mu Uganda wosanga ng'abantu bafumbirwa n'ekigendero eky'okutta abantu abwe bafumbiddwa waliwo saga ya King David mugiwa obudde mukirabe nze najjandalayizi nze dda nenjiraba ne ŋŋamba bano bali mu revision w'ebintu bina byenzize njogera mugende mulage saga ya King David director wayo mugende mulabe saga yonna egwa mu kategori y'ebintu byenzembaga yenzembasomesa ekya economic sabotage nga bayita mbaana babaaka bano mugende sigenda kunnyonnyola nnyo mugenda kufuna ekifaananyi ekituufu ky'ebintu bibadde ngendo bagamba kyembadde mbaga ebigambo byonna oyo director yafudde wa King David ery'essomero mugende mutunule omukazi engeri gyeyisaamu n'ebikolwa bye na buli kimu n'engeri gyebakolezemu omusajja ojja kkakasa nti kyembadde mbagamba sitole zonna ntuufu eyo njagadde kuyitira obuyitizi katono nga mmaze okitegeera essaawa zino waliwo abazanyi ba firimu abeefudde nti bakafulu baagala kulwanyisa buli bwanguzi mu ggwanga naye nga bazannya omuzanyi bakuzannyira mutabani wa Museveni Dere Drinking General nga bayita Minister of Local Government naye ebiseera ebisinga tugamba nti okugema kusinga okuwonya lwaki enguzi mu Uganda tesobola kuva nga Museveni akyaliwo kubanga yalonda abali enguzi bennyini abali mu kulwanyisa enguzi balamu aliko fayiro z'emisango egy'obuli bw'enguzi n'obubbi n'obufere empitirivu nammere fayiro ziri ku oli zifuuwa n'oluwa zifuuwa n'emmindi ye kennyini ne kitaawo tumubanja ssente z'enzige naye ali awo akanula maaso mbona ye akwata babbi ekyo si kyekikulu ng'oggyeko nti mbitadde mu twagala kumanya disitulikizemu akatambu bameka bemusibiddwe mulese wa ijiji ne basiba mu makomera obuzibu buli luddawa obuzibu buli wano bannyabo ne bassemu mu myaka 4 singa ssente zibadde ziyisibwa mu mbalirira y'eggwanga zaali zigenda butereevu ku projekiti ezirina okukolebwa singa Uganda esinga Dubai mu myaka aga singa ssente zonna ezaali ziyisibwa mu ministries ne mu bitongole ne mu authorities zaali zikola exactly
kizisindisa okukola singa Uganda yengana Dubai mu byenfuna mu byenjigiriza mu byobujjanjabi mu byokunoonya n'okugabira abantu emirimu mu byenguudo mu buli kisinga yengana Dubai n'ekizibu kiri luddawa ekizibu kiri wano abali mu gavumenti bennyini bwe bawamba gavumenti ne bawambiramu ne ministry zonna ne bawamba ne Bank of Uganda ne baddira bateeka ebifaananyi bya minisita ne bamukontrolingisa permanent secretary yasalawo sente zidda ludda wazikoze zitya kati mwe bannayuganda mwenna siraba n'omuntu n'omu addamu okunenya muntu gwe bayita contractor temuddamu kunenya contractor yenna contractor bakozi b'enguudo abazimba amasomero abatambuza services zonna zebalina okuprovidinga toddamu kunenya muntu oyo no contractor aina kuwa services ng'omaze omusasula sente si bwe kiri nti ye wabula contractor oyo tafuna sente nga bwe bazibala mu bajeti yaabwe contractor wasaba bilioni 10 bamuwako bilioni aga 3 ensanvu permanent secretary ne ministry ne family ya Museveni nezisika kati contractor tasobola kukolera ku budget ya milioni 10 n'akolera mu budget ya milioni 3 okukola oluguudo tekisoboka awo wali ekinyusi si ba contractors ekizibu kiri mu ministry kiri mu permanent secretary ne Museveni ne banne kati bana bamuzungira ng'omukka gw'omu ovulo oba gw'omukanzu mbumulwanyisa corruption nga mugenda mufuukuuza abasomesa bafuna emitwalo 10 nga temusoose genda kukwata permanent minister of education jajja okootakoota mugaalo modo banga akunamira muzibi ekizibu kya family ya Museveni banne nga tonnagenda kuyazimba somero ntirikutte mu mbinabina sooka ogenda okwate kaawo mu musindika kaawo mutwale mukwate ne permanent secretary kyekizibu kya Uganda so si bano wansi tekiriyo so baramu na mmere oyo politics gomuzanyo wa bulingi nga mulinganga abatanaaba ne mwesiga ebizigo ne mwokuba perfume still musigala temunaabye that is it ekizibu kya Uganda Museveni ba minister ne ba permanent secretaries bibasigaza sente kankweke ekyokulabirako eddwaliro lirobowa olinenyezaani contractor no olinadde nenyeza minister of finance ne permanent secretary enkulungo y'okusaba ya Queen balina okukola oluguudo nga lugenda ku Jinja Road what went wrong sente bazisaniya zirya permanent secretary ne first family oluguudo nga tetuggukanga tugenze ku Mpigi Highway Express tonenya contractor akola out of budget kubanga sente zonna abasajja bazirya kati when you blame the contractor ntakoze luguudo sente teziriiwo oyagala yeemanya alyoka akozesa ebyemanya biteeke ku ttaka nga talina sente kiki the problem is not the constructor the problem is Museveni and his family plus the permanent secretary they work on the orders of Museveni Salimu Salali Muhoozi period so mukuru barambaruga hare na mirimo gyebaleko oyo politics wa bulingi nedda temujja muzanya mu Uganda ekyo bakiyita butayagala kunaaba n'ogula ebizigo ne perfume nenga osigadde owunya corruption is corruption and corruption is made by Museveni funded controlled supervised by Museveni bonna be muli mu kwagala ogenda okukolako supervision Museveni yabalonda ate mwe mugenda okwata gotulanga muntu busiruwaza anyways sekisi ekikulu kyekiriwa ndi wano baga bannange oluwale mu kijje kunze byonna ebikolebwa nammere ne balamu ezo diversion kyovula ziriko ab'amawulire mu intelligence tugamba you don't unveil the information before
before you gather and arrest the suspects. Naye ono agenda n'abamawulire n'atuuka ku crime scene n'alicordinga n'agenda n'aleka ba suspect nga takunganyiza evidence takutenda ba suspect. That is a pure diversion. That is a pure diversion nga bazimba politics wa bulingi. Mu intelligence toteekeddwa kugenda kufulumya information nga tokufunye bujulizi tokutenda suspect. Mu intelligence tekisoboka. N'olwaliro nga nakuza omwezi 22 nammere moyo balabe bakola ezo diversion kubajja ku mulambo akola. Era mugenda kulyako musime bala mukatero na bamwetaaga agenda alongose. Bala mwetaaga Kongo agenda akole ekintu kyekimu. Bala mwetaaga Kenya agenda akole ekintu kyekimu. Bala mwetaaga Tanzania agenda alongose nga balongosa nnyoko. Eyo pure diversion. Under politics gubazanya. Ezo diversion president yabagaye mu statement ye myako mukaga temu diverting bwana diversion ziku social media. Mpulida bulungi nnyo ezo diversion era dawo naziwa makulu omala biseera oyo diversion lwaki njagala soka kubuuza kano katono nnyo leko kakasenti diversion. Omubbi bw'akubbako essimu yo n'omanya wali nga n'essimu agirina kikyokola oba singa osanga omuntu ng'ali mu kunyaga ttaka lyo kikyokola ng'omubbi yenna omanyi mubbi kikyokola. Kati balime babuzaabo z'abantu bazanya byabufuzi. Enguudo ebi bali abazizimba Minister of Works. Kiki ekiviirako accident mu Uganda? Enguudo ezizimbibwa obi zitaliko na bupande. Ani gw'olina okukwata? Okwata musaabaze, okwata muvuzi wa kidduka oba onosooka kukwata yazimba luguudo, nsooka kukwata yazimba luguudo. Nsooka kukwata Minister of Works mubuuze contractor yaani. Contractor nyinyonyole ampe schematics za project yeno zaali zisoma zitya. Contractor akugambe nti bwe nafuna project yeno yali ya nguudo bbiri zitwala nguudo bbiri zikola kizireeta ki ekyatuukawo. Sente ze bampa zaate zimala luguudo period kwata embuzo ziteeke munda but nothing you have done. Temwina evidence, temwina ba suspect, mutambula muzunga lunaku. Oyo diversion mugende mukole mu nsi endala so si Uganda tulaba nnyo. Ekyo mba mmaze kitegeera. Kati wano wali olukombe essowaani ewalala. Ndabye abantu bangi nnyo bali ku TV bali ku radio bannange leero obwana bwa Nuupu bwefuze ola tebwajja kuzanga Moses ali afudde mwabadde kiki kankubuulire. Bana abaana bali ku social media baana bato n'abantu abakulu bamanyi ekyokukola bamanyani ow'okusekerera n'abatali kuwakusekerera. Omugenzi Moses Ali talina wadde koneri mu Uganda ery'obubbi nkiddamu ery'obubbi erisereza omuwa omusolo. Moses Ali abadde tayogera nko statement yonna erumba nkyukakyuka erumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tagikolangako tetulina nsonga lwaki tulumba omusajja oyo. Second, abatasomyeko byafaayo na history ebintu ebisinga obungi mu Uganda bitulina amene byakola nga biresebwa bikoze abaabirinamu omukono y'omu ku mugenzi Moses Ali. Gamba ekyokugeza mu regimu y'omugenzi Idi Amin Dada Allah mumuze mirembe gyali Saudiya omulimu gw'okumuzza nagweyama nja kuguteekamu amaanyi mukama n'abansobozesezza. Moses Ali ng'akyali minisita ateteekanyiza eggwanga byenfuna yakwatagane mukama we omugenzi Idi Amin Dada ne batondawo ekitongole ky'ennyonyi ky'Uganda Airlines. Moses Ali ng'akwatagane mukama we omugenzi Idi Amin Dada be baleeta ente zinnusubulaaya mu Uganda. Zinnusubulaaya ezo mwita zi Frisian yazireeta
okitegeera ye Moses alina ebirabi yakole batasobola bagamba owulira kati okusinzira ku likodi ze abadde si muntu amala googera byakola byeyogerera teyakolako hate speech yonna eri mu bantu kati ogenda sinzira munnange otandika okusekerera omusajja ekikulanga ekyo lwaki kubanga abantu bamudiringa nabo temubamanyi bano mudiringa nabo bano omuntu ekikula kino tosobola muga ati asobola okutegerera ku level yo bano betudiringa nabo bano awo obalaba ali kumukolo afuwaliwa kati ejo emitwe gyegiri mu gavumenti tebasobola kukola babbi batemu kawo mentality yabata ejo emitwe giri mu gavumenti bonna balowoozanga batyo kati Moses ali tulina buzibu naye yensonga kye twamukozeeko fujjo tetwasanyise kubanga records weziri asavinze eggwanga lye neba ne bali mu gavumenti ali ku mukolo afuwa alinga ayogera n'ente ne bali mu gavumenti nojja mu kamera ogamba Muwanga Kivumbi was arrested by police koti nekuyitibwa police onyonyere Muwanga Kivumbi noga ate ffe tetulina Muwanga Kivumbi wamukutte you set up a red block you stopped the Muwanga Kivumbi's vehicle then after you helped the SFC goons to arrest the gentleman and he was whisked away in a drone. The public is questioning where is Honorable Muwanga Kivumbi. Then you come out to say that we don't have him in our custody. So who is fooling who? So they don't care about us. Nabagamba, they love their cattle more than we Ugandans. Oli atudde ku mukolo kati binakwogera naati bana abantu abayise ente batudde nabo. Of course nazino ntezi nazo bali batudde ente zimu kwetu. Such figures ziri mu government. Kati nalabyewo omanyi social media kono ebintu bingi ntusirika kati nalabye basindise ennyana ento eri awo egamba nze ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mutonoonye eggwanga tuli kuba left and right era okutukwata kiyamba bo ne government ya Uganda kati manyi kano bajjaka kusalira muwala muto ebigambo bino biwayogedde nabifunye era mbiyanza ne munnange fito bamanyiira mu abantu b'ekikange ekyo tobamanyiira kubanga teri muntu ayagala kufiirwa bintu bya bbye mu budde bwa bbidde ate tonnalaba munnange kubanga ndoza wakajjoza omukono emabega katonna manya buzibu ki abazadde bayitamu okukuza abaana kati mu Uganda abantu balina obuzibu okukuza abaana kati gwe ku myaka gy'oboloza nti okuza osobola otegeera bakulimbye ate nyongera okujjukiza nkugamba ekigambo kino ffe bw'oyagala okwogerako oba okubuulira bye tulina okukola oba bye tukola tubiveeko munnange twayitako dda ku lw'eggwanga lyaffe tetukyasobola kudda mabega ffe munne twamenyeka akakyaba babeera mu strong ne bwokakyusa tekasobola ku miti twamenyeka twavaako tokyasobola tuzza kuba tumanye ekituufu n'olw'ensonga eyo olunaku gye mujjako onowoozemu okukola video making sure nti bw'oyogerako bamanyi embeera gye balimu ompulidde bulungi nnyo ya
making sure nti boyogera ko omanyi bulungi nnyo ne bakola omanyi bulungi nnyo nga gwe bwokola okuzimba government ya mukama bwe yatalobo yakojjaawo naffe bwe tukola okwagala okugenda okukyusa eggwanga naawe lyeyagaliremu mu myaka gyo wandibadde ndowooza okyalina mu ssomero obanga oli mu bufumbo naye obanga bakuwadde ogenda oyogere nga byogera tebikwatagana okyalina obuzibu byembadde njala okuga bajja bikutuusaako n'abala balina endowooza ng'eyo ffe tetulina buzibu mukole bye twogera ekisookera ddala twagala obuyinza bwaffe tebabalondangako ekyo mukimanyi teri yalonda Museveni bannayuganda balonda Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda epaliamenti yonna ekitundu bakironda kya National Platform Simon Mugabe bakamanye n'asala okuteekamu ababe ne Salim Musale n'Anita Amongi ffe tetulondangako muntu yenna ayitibwa NRM twalonda ba National Platform ompulidde bulungi nnyo kati mmwe muba mwagala okwadressinga nze muŋŋambe ekigambo kimu nti eddwaliro eriwo lyawedde sigenda kuddamu dyogera muŋŋambe ekigambo kimu ky'amasomero gate sigenda kuddamu googerako muŋŋe nti enguudo zaateredde Uganda sigenda kuddamu zoogerako muŋŋambe nti obuli bw'enguzi muŋŋambe nti gavumenti evudde mu buyinza ebyokuyiwa omusaayi bikomye buli muntu yagalire mu ggwanga siina kye ngenda kuddamu kwogerako muŋŋambe nti ekibbattaka kikumi mu Uganda siina kye ngenda kuddamu kwogerako ekisembayo muŋŋambe nti bonna ba political prisoners mbatadde era mbasasudde ebbanga limaze nga mbasibye then awo tujja kusirika ne bwe mubanga temunnakola ku kintu kyonna mumala biseera lwaki family ya Museveni erimu ebikweno ate Katonda talya nguzi lwaki mwe banyabo ne bassebo mulina abaana abayivu abaana bategeera naye Museveni Katonda yamukubba omuggo mu baana era ali akitegeera lwaki wetwogerera essaazi ne kintakuza obwongo kwe kuba nti Museveni akeera ku makya n'agamba nti musomi era ayita bannaddiini bamutuula mu maaso ne bamusabira nga bamanyi basabira sitaani nkiddamu buli munnaddiini yenna akeera ku makya oba oli muisiramu oba oli mukatuliki oba oli muorthodox oba oli Museveni oba oli mulokole n'otuula mu maaso ga Museveni n'omusabira osabira sitaani essaazi ne wetwogerera apulaaniga kuzimba kifaananyi kya muwala we nti kati muwala we ye bishop muwala afuuse bishop n'eddiini y'obulokole nti abeeraawo ng'alowooza nti ensi ejja kumanya nti si mutemu Museveni, the world knows that you are a murderer, you are a killer, you are assassin. Why? Because history doesn't favor you. History doesn't favor you. Omusajja asetinze muwala bamufuule bishop naye njagala kugamba eddiini etalina kitebe kikulu weesibuka eyo si ddiini eddiini etalinaako bagivunaanyizibwako eyo si ddiini nkiddamu obuyisiraamu bulina ensibuko e Saudi Arabia abasodoksi balina ensibuko e Greece abakatoliki balina ensibuko e Roma Italy aprotestanti balina ensibuko e Bungereza abasevenisidi balina ensibuko mu Amerika ne mu nsi endala nga zaddala gyeziri abalokola ensibuko yammweruwa temulina nsibuko olw'ensonga buli muntu yenna asobola okufuuka kyayagala olw'ensonga temuliko supervisor buli omu asobola okwetuumala nka gy'ayagadde n'aperforminga miracles okusinziira ku kyayagadde okwefuula kati mukulu gwe bagenda okufuula bishop kitaawe ayina safe houses mwannyoko atugumbula abantu ku makya n'olweggulo mubba amataka g'abantu naawe kennyini oli corrupt naawe kennyini oli mubbi patience lwaboogo baawo ku buli muntu ku bantu 100 bafa mu Uganda baawo atwalamu ebiwoowolo ensigo obwongo ku bantu ku buli 100 abantu 9 lwabooga batundamu ensigo n'amawoowolo eddiini ekikkiriza
gwe kennyini wabba ssente z'amafuta g'Abannayuganda ng'anaabamu bali mu concentration camps tebasasulwanga ate nga na information mugenda tandika okutta omu ku omu. Ladies and gentlemen, mutandika okulya nti abantu bonna abadde mu concentration camps Bunyoro kampo baagyokeza oba baguddemu ekirwadde ne kibatta oba basengudde by force kigenda tuukawo very soon. Ennaku z'omwezi 22 mwezi gwa 7 2026 Bunyoro waliyo ekijja nga kigenda kutta Banyoro bonna abagobwa ku mataka. Museveni ge yabajjako nga batwala amafuta. Abakazi n'abaana bayinza okwokyebwa, bayinza okusengulwa ku kifuba, bayinza okugwamu ekirwadde obw'okubatta. Kigenda kujja very soon mu concentration camps ezi Bunyoro. Kubanga baagala amataka gonna tebaagalako muntu. Kati patience bwabwo agenda okweyita bishop from Weya kitawo musi bawo musezi night dancer bode organi harvest mafia chokagoga Yesu mukama bichi sabala bababa niyinga choma icho saba chenyini cha kifu osula n'omusajja omutemu mwanyoko mutemu kitawo mutemu nyoko mutemu kojja mutemu bonna batemu nenga guguli munadde ni kyatasobola kutuuza kitawo n'omugamba nti enough is enough. In the name of Jesus, stop murdering. Leave people to be. Let the people to lead themselves. Watch it to the gamba chetabu banga na wotegera muri bishop. Omuntu yonali ku level ya bishop kipita nti asobola ku advising omuntu te enough is enough kitukozeko kimala. Muroza niba. Memo ifane mbira obudde bugenze. Umulinde bagenda mwana viringa mu bishop kamba wekuwano sampa yakafaananyi bannakataddewo wuyo bagenda fuka bishop uyo agenda fuka bishop agenda fuka bishop ne bishop asula n'omutemu Bishop jitaye mutemu, mwanyina mutemu, tataye mutemu, mama mutemu, bagande batemu, bakojja batemu, babbi buli kimu oyo bishop oyo gwola bagenda ofuka bishop ninga tebalina nsibuko. Abarokole temunyiga bali kuno kuba munyiga mangu nenga amazima geegoze nkubuulira. Gega amazima gemutagala kuwulira. Bano family y'abano batemu. Honorable Lutamaguzi Semakula wonna woli muganda wange njagala woyongeremu okwongera security yo. Omusajja Salimu Salita nakwesonyiwa. Salimu Salita nakwesonyiwa akyakunoonya kula butebwa agenda okujjawo kubanga mutali safe ng'okyali nakasekawo. So Honorable Lutamaguzi Semakula wonna woli bambi webereremu entambula yo endya n'entambula buli kimu webereremu otherwise tebatudde. Kati bwe tuva ku oyo bishop agenda okutikibwa afuuke bishop naye ng'asula n'abatemu. Okumanya bishop muzibu nnyo alinga enjala lume ekiro ng'ate tolina de gas wadde sigiri nga ne umema avuddeko. Bawe bamuwa obuwumbi 75 billion Ugandan shillings to teach Ugandans how to consume coffee. Bawo mutemu bamuwa billions 75 okusomesa bannayuganda okunywa kaawa. Billions 75 okusomesa bannayuganda okunywa kaawa. Audrey Kurabogo, I know you are watching or you will see this video later. Can you please explain to the public where you spend the 75 billion Ugandan shillings which were given to you to teach Ugandans how to consume Ugandan coffee? 75 billions.
can you show us the expenditure of that money and what were the outcomes of the 75 billion Ugandan shillings of that project? So, Barack Ghahara, if you are looking for corrupt officials, please first invade the first family, arrest your boss Museveni and his family. Then you go down to the grassroots. But before, please, you are joking. You are just diverting people. The big corrupt officials are in the State House. And those are your bosses. So there is no how you're going to fool people that you're fighting corruption. When the mafias are staying in the State House. 75 billions. Mbokusomesa bana Uganda okunywa kawa gobera emirembo ezo. Bilioni zinsanvu mu ttaano. Bwe bukadde bumeko bwa dola. Nkubisizaamu awo ina calculator. Kubyamu awo katono tukyalina obudde. Obuwumbi nsanvu mu ttaano obuza mu za dola ziri mmeka? Bala nti akakadde kamu akadola kalimu obuwumbi busatu mu emitwalo mu buwumbi busatu mu bukadde lusanvu. Akawumbi kamu. Akakadde kamu akadola kalimu obuwumbi busatu mu bukadde lusanvu. Kati kubisaamu awo tuwe figure. Kubisaamu awo kwata ekisimu okubisimu tuwe figure nti ofuserizi ya boyo. Lwabwogo kati ono Bishop ye mwakazi we. $75 billion Ugandan shillings za kusomesa bana Uganda kunywa kawa. Kubisaamu awo mu dola ya basente meka. Neba kuleta ekibozibozi bili Uganda bachita bili Uganda sime bikoze bitya naye omwana waabwe yabadde mwana wa Karugire omwana wa Natasha yasomedde mu university bagita ba extra eri Bungereza ne banga university y'abayindi n'abalina obwongo bw'abasobola okuyita bagita Exeter University eri Bungereza naye banga build Uganda $30 billion US dollars. 30 billions 30 kale tatugende mulamu nobona agambye approximately 277 US million dollars. Milioni 2.7 za dola oli agambye bisatu. Kale katutwala around figure 2.7. Ono agambye 21.5 million US dollars. Kyonna kyekiri kasatu banga tetususse 30 kudda waggulu. Katwande tetususse 30 kudda waggulu. Bazi omwami lwabogo bawalevira bawa bishop ayibize bana Uganda okunywa kawa nezibula. Ezo sente ozimanyi nti sente ezo nga bazikutte. Ne bazikola mu project esobola okuweza bana Uganda abasukka emitwalo 10 emirimu. The same time emirimu gye bafunye nga government ejjako omusolo. Ezo milioni 2.7 za dola basobola zikulyetingamu emirimu Uganda. Buli munna Uganda banga asobola kubanga akola ate nga government bumujjako omusolo ate okuzimba eggwanga. Oyo muntu omu. Bagamba buy Uganda, build Uganda. Nengo omwana wa Audrey, omwana wa Natasha yasomedde mu university kali Bungereza bakalita extra university yasomedde mwalina degree. Kyokka Makerere University bagitta. Bagaba ina protection of the sovereignty bacha asomesiza abaana ebweru baddusa bweru. Gwo wasomera wa. Soko kwate mukodomi wa Museveni eyabba sente ze mwayo 7.5. Okwata musajja watu goba milioni 2 okuzimba toyi go milioni 2 dola 5.8 go okwata dola 5.8 okwata musajja wa dola 5.8 noleko o billions 2.7 milioni 2.7 milioni 2 mwasajja mwe
kati njala tudde ku drawing board buchanga bakola ekyuma ky'emmwanyi kiri ekiri kyebatwalire oba bushenyi baludda oba ntunga ziti ntunga mu yesu Parliament netubulidde nti ekiyuma ekyo kyafulumiza emmwanyi bwekiti ssente bwe ziti ezivuddemu era Uganda efunyeko percentage bwe ziti mumanyi nanyini kyuma ekyo ekyuma kya First Family nekira Salimu Salale mukizimbe kya mutabani wa kizimbe nakaseka akunganye emmwanyi za Buganda zonna nga kya mutabani wa muntu ogwo nakyo kiri worth almost ndoza kiri worth almost $100 million ali mu kizimbe ye nakaseka almost kyawedde Salimu Salale yokuolaba mwanyi yakola industrial park ati mutabani we ayina yekyuma ky'emmwanyi nayo kyagala kwagala kiri ekyeri enkyentungamo nga kikigenda otunde emmwanyi za Uganda zonna eza Buganda zonna bebe tuzanye nabo wano badde bamenyanga amayumba g'abantu abankuseere omayinza mbakwata mpola sirekana nabo mbawo obudde nema emala okumenya abantu b'omu Lubigi wawa Nansana yonna abankuseere ne bamalawo negenda nebusaabala nemenya netoka ku projekti za Salimu Sale eziddukanywa bulwadda gamba n'ogwo najja n'abagamba tubawadde ennaku 3 nga mumenyeyo ebizimbe bino era tugenda kudda tugenda mu nnaku 6 nga tewali kinyiga bazimba buzimbi lwaki projekti za Salimu Sale nengeza bankuseere abatabadde n'amazzi mu ntobazi wansi bazimenye eza Salimu Sale anda bulwadde bagano zimenyawo nenga Salimu Sale agenda kuga nti nze ebyo sibinkwata kumuleke n'obujuzi bulaga nti byanyu mwito salo Salimu Sale, let the public know that you are good at camouflaging, but we know exactly how you operate. As we speak right now, yes, publicly you can come out and you say that whoever have evidence that I'm the person who owns Kampala, I'm the person who owns almost 60% land in Uganda, I'm the one controlling the economy of Uganda, I'm the one now leading the country. You don't have evidence, yes, because we know how you operate. You have different people who operates under you. You can't see anywhere Salimu Sale, but he operates under other people. The likes of Mandela, the likes of the rich people in Kampala, those of Rwanda and the others will never operate in the Mogo goes together. Katibangami Jeza, is it Jeza, Chihuahua between Jeza and Chihuahua? One wet Takariwa Liko Ekas in Gachinana, Gwenemuala or Natasha Marigo Magu and Mataka, Takamari Gabaniva de Yachibira, Murimukusena Mugana Cosimo University. Cometiana di Omuju Yant Bazimbo University Siamo to Sichino Yamo Salimo Salina Natasha. Between Jeza and Chihuahua, one wet Takariva Physical Ekas was the Chukumachi. Nchakola due diligence okumanya mmeka ettaka lya Uganda government kubaddeko ne by'abantu lyonna baali wambi Salimu Sale ne Natasha ba proposing kuzimba university ne bajaga it's a private university nenga Natasha ne kitawe Salimu Sale batutte ettaka eryo n'obujulizi ngenda bu producing very soon. Katungo jokwata musajja gumwali budget ya milioni 2 okuzimba toy olesa tutte billions nsanvu mutane za dola. Oli mukwata wa dola 5.8 oleseba mutula ki eyabbe ennyonyi za Uganda Airlines n'agisula n'ogisula n'agenda. Permanent Secretary of Parliament munda mukwata obakira ka Parliament munda mukwata eyayisa sente zonna ez'okubba eggwanga temunda mukwata bampuga balimye okukwata temunda kwata kanyina kubanga mu muganda wa Jenity muri mukusiri walira ku bantu
twongera okugamba corruption mubite tumukiririzaamu naye wemukutte siwuma ino okukwata bw'ogenda mu nnyanja okuvuba engege ekitimba ne kikuleetera mukene kitegeeza kyusa ekitimba kalowooza munaakategeera bw'ogenda mu nnyanja papasire ng'ogenze vuba ngege oba mpuuta naye ng'ekitimba ky'osuddeyo kireeta mukene genda oddeyo ofune ekitimba ekisobola okukwata mukene ekisobola okukwata engege oba empuuta kati mwe mukutte ekitimba ekivuba mukene kyemutambuza mu nnyanja mwagala mpuuta nangege ekintu kisoboka bw'ogenda mu nnyanja ng'opapasira ogenze kukwata mpuuta nangege oba namamba ekitimba ky'olina okukwata okutwalayo si kye kikwata mukene kati muddidde obutimba obukwata mukene mu corruption bwemusindiseeyo kyokka mwagalayo ngege temugenda zifuna engege muzireseno n'empuuta ziri eno zeeyagala babulaza bali wano kano kankababuulire temuggwa maanyi tulwane struggle tugenda jigusa ku mbeera ebyenfuna jola mu Uganda nga goli bubi nnyo waliwo yeeyagala saagala ozimbe mutima kubanga yeeyagala tomanyi yajja ssente ayinza okuba yajjako omuntu obulago gwewoga nti bakola luddawa ayina emmotoka yebeeta kulumya mutwe singa bakera kubali bamuyimbiza banga twagala okumanya ssente wazitasobola kuzoogerera gye yazijja muganda wange kola abazimbye za apartment ojja mubuuza mukulu tunyonyola enjingiza n'ensaza tegenda kunyonyola ssente zamuwa musolo zeezo ze babba toggwamu maanyi kola abasula muzikali n'abasinga obungi babbi batemu babbye ssente zammwe zomuwa omusolo toggwamu maanyi genda okole abasima mabala nga bakasuka ssente babbi teri muntu akola ssente asobola gisaasaanya nga babbi omubbi yekka yasaasaanya ssente kubanga asubira enkyokubba emirundi emeka gy'osanze subiri ng'asaasaanya ssente emirundi emeka gy'osanga kirumira wadde naye alimu amakona ng'asaasaanya ssente oba omugagga yenna ng'amanyi nti ssente tebasobola gisaasaanya no naye omubbi kuba manyi nti enkyagenda kukuba ddiirwa bbe nosanga omwana myaka nyo bw'avuga Mercedes Benz tomanyi gyagijja ayinza okuba atunda gundi atunda animal feeds kati gwe nga nawe ogadibana bana oli ayinza okuba nga ye mulimu gwe gwa